tusazeewo tukunoonyeeko olw'ebitambula bingi ebitambula ku industry yammwe. Tusookere ku nsonga ya federation. Tulina bitawuliddeko nti wagiddwa ne mu group. Mu group omwo navuddemu. Anti nze kye nategeera ku federation eno toyogera mazima. Oyogerera amazima nga bakujjamu. Bwe badde mu group nga bagikujjamu. Kuba I think emabega wonna kye nayogerako kati bwe nakyogera mune nabadde nakedde ku maca nga mu group siriimu. Ngamba nga tebulijjo mbadde ngambiraba tisinga okera noyogerayo ekigambo kimu ekyamazima ku federation nga bakukola ki nga bagoba ne meeting bagato mugamba agende mugamba oba kitegeera. So oluusi ne twebuuza kati tunaasobola tutya okubeera nga tutwala endongo maaso ng'ate tuli mu bulamu bw'okubeera nga abakulu eri waggulu bw'oyogera amazima bakukola ki bagamba oyo tasaana oba kitegeera nga ate mune tuba tulanira byaffe oba kitegeera. Because nze ndi muyimbi ate nnyimbye ate nkyayimba kyokka ndese n'abato oba kitegeera nti right now nina Bekiba ani anaamulanira ye talina ddoboozi nze alina okwogera oba kitegeera bwe kityo. Ku group eno we bakujjamu olaba nti gundi yakujjamu gwe tewamutegedde? Ndowooza totegeera kuba nze nagenza okugira bwe nti njagala okomentingako ekigambo kimu bibiri nga baŋŋamba olwo akagamba akajjawo wansi kandi basobola okalaba wano aka group mbu you're not a member. Neŋŋamba banange nempumula nemmanya kati wano nno byatabuseera siddangayo paka leero olw'ensonga munnaye bangoba munnaye sikyali muyimbi ndowooza ggwanga lya Uganda ndabika nyimbira Kenya kati bwe kityo. Obuzibu buva ku ki ennyo mu kintu kino ekya federation kuba bangi abavudde abagyemulugunyaako? Kyenja okugamba amaanyi ameemanye mangi balina amaanyi ameemanye mangi bansonyi okukyogera bwe ntyo. Yes bamaanyi era tubakkiririzaamu nti bamaanyi kuba bw'otandika okuyita ab'amaanyi wano e Uganda nabo tobalekaayo oba okitegeera nabo balina kibatadde ku ndongo ya Uganda kinene nnyo. So mbawe ekitiibwa bamaanyi bakama baffe bakulu baffe naye nabo bakirowoozeeko nti naffe we tuli ate nabo munnaye osanga we bakola ki baliwoko oba okitegeera. So kyonna kyonna kyekirinze mu bulamu nzikiriza nti kiba kirina okubeera bwe kityo. Naba batidde kugabanya kasente nga muli bangi? N'akasente ako nkawulirako naye nze nandibadde ndowooza ate ebyakasente kuba nze saagala ssente zaabwe kuba ebbanga yonna lye mbaddewo mu nsi teri muntu yali ampadde ku ssente ze kwabo oba okitegeera. Ebbanga yonna mbadde nga neekolera nze omuntu yali antaddemuko ku ssente ze ye mukulu Lutaya ne Mami Irene era ebaŋŋamba nti kye tokikola mba sijja kikola ki mba sijja kikola. Era bo sinza na batunula mu kamwa yadde akatono ennyo yaddokera ku makya mbatunule mu kamwa sisobola naye for them munnaye nze mba mmanyi nti omuyimbi yenna okkirizibwa okwogera sina muyimbi yekka n'omukubi w'ebifaananyi akkirizibwa okujja naawa amagezi oba we bamunyigiriza n'agamba nti munyigiriza wano naye yo federation toyina kwogera oyogera ki gwani oba kitegeera toyogera bwe bulamu bwe balimu be bakama baffe abo bali waggulu sijja gamba nti twabalonda kuba sina gwe nalonda. Yes nze sina gwe nalonda naye beeronda nga we beeronda. Yes olowooza kuno si kunafuya muyimbi wa bandi oba bandi music? Bifaanagana nti bo balowooza nti basobola okuyimba ffe we tutali so ne batamanya nti ate ffe gundi yaffe style yaffe ya music ye style etunda Uganda okubeera nga eyimiridde nga style oba kigaba Uganda okubeera nga nerina style yayo. Kyova olaba nti Abatanzania bakoppa nnyo music waffe bakoppa ekyaffe ne bakiyoza ne bakifuula ekyabwe. Ne tutunulira Abanigeria bonna bazze bakoppa ki kyaffe ne bakifuula ekyabwe. Abana-Kenya still similar. So mu mbeera eyo nga bw'oba bitunulidde byonna ogenda okumaliriza nga ffe we are the founder of the music industry. Bwe kityo baffe gye bayita backbone. No kibi nze ndi muyimbi. Yes no nze ndi muyimbi wa ggwanga siyimbira maka gange
olaba n'omuyimbi atandika obutandisi muyimbi wa ggwanga kuba asobola oyimba akayimba ne kasanyusa abantu babiri oba basatu oba kitegeera oba abeewuwe ne kabagumya omutima kati ate olwonzi ate akubye kitegeeza ate bano abaana abato nga bw'olaba Bekiba tasobola kwogera kigambo wali mu federation oyogera ki kati olaba abagobye nze embwa egoba wakiwempe ng'ate gwe w'ennyama ogyokaalakaala n'ennyama oweddiwo gyokaalakaala so mbufunzi bakole ekisoboka bakuzze mu gurupu eno ekisoboka bakikole nakyo banzizeemu olw'ensonga nti sirina nsonga lwaki babanzija mu gurupu siri muyimbi Jovan tuloze nti bwe bakujja mu gurupu aba bagobye ne mu federation yes anti kakati kankugambe if a music industry oba katugambe mu gundi ya music akati katugambe kale ku TV ya mukokola oba ko mukola mwakola group bwe bajja ne bakujjamu oyinza kola otyagwembulira tegeza kabaka weddemu yes abantu kyalina mugaso lwakuba nti ate nze kineeyimira nti nze ndongo yange neeyimirira oba kitegeera gwe ne bonzijjamu bw'omala buddebo era ojja mmala onzizeemu waca nenjikera ku maca nenkuba hiiti gwe tunuulira waliwo omusajja bamuyisizaamu nnyo amaaso awo bagamba tasobola biki omusajja bamukubamu n'empyawo mu federation mu federation n'empi bazikuba ono omusajja ani bannange gundi yayimba mbu city ya danger you know me yes nagamba tajja sobola biki ne bateeka onomimbi omwana omimbi omulala tugenda okula musajja yajuze ekintu nga balina muteeka nga namboole abantu okujjula baali babatadde oba kitegeera so kitegeeza ki baleke okunyomanyoma abantu kwagwe bulonyoma omaliriza ate gwonyomye yakoze ki ate nkya yapolisiza ekyababeere serious ku kye bakola kuba singa bunaakera ku makya ne batabawa copyright law nettabeera mandated bawedde nate waliwo abagamba nti bakenzo sibe batandise ekintu kino ekya copyright law bakyesibyeko bwesibe yes kyabuukirwa bubuukirwa naye ate era nabalina olukusa akubeera nga bakyegira lwakuba nti ate kye bakozewo groups 2 which is bad kuba waliwo mukulu MP Hildaman yatandika gundi okubeera nga addamu okiteekamu amaanyi ne banneebe abalala bakama baffe abalala oba abakulu baffe abalala mu industry so ne babeera nga bagize bakikola bakiteekako essira naye olwokuba nti munnange bw'obanga ggwe obudde bunene ali waggulu oba ku top olusi osobola okumaliriza nga batunuulidde nnyo ggwe naddala nga toyina bafunders so waliwo abalina bafunders waliwo abatalina bafunders kati abatalina bafunders okufandinga ekintu kyabwe naba kiboominga ennyo oba nekibayita intellectual omuntu okubeera intellectual nti otuuka ekiseera nga teweetaaga mawulire ng'onaasobola otuusa bye weetaaga waliwo ate wobeera nga weetaaga mawulire okusobola okuwamba oli kyeyatandika edda oba kitegeera kati waliwo abo abakolesa amaanyi okusobola okutwala ekyali kyatandikibwa edda so mu mbeera eyo kuba I think mpaka leero bawako mukulu Hildaman even ne leave agenda anoonyereze ku kya copyright law agendeko mu nsi z'abo abakulaakulanako abali mu gitambuza leero nga ekole waabwe okubeera nga bakitwala nga bakifuule nga kitambula wano e Uganda kikole so I think kibaddewo era weekiri naye munenga omanyi nti waliwo ab'amaanyi abalala nabo ne baleeta amaanyi gaabwe naye nga kyonna ye naye naawangula tuli ku sayidi ye oba kitegeera ekikulu mwamufunye copyright ffe kyetusinga okwagala copyright nakubeera nga music tetutandika kuga abadongo koze mabega wona badde batuyitanga badongo oba kitegeera batategeera oba kifuna nosanga oli bamugambye kino ogenda okumulira ayogedde ebirala kabyogera ate mu ngeri endala ennyo oyanvumye nga tamuvumye oba kitegeera eryo byonna biva mu maanyi ameemanyi